byammwe tulabe ebibuuzo ebyo birina kwanukulwa bitya ani anenyezebwa ku kusazaamu kw'abakandidate be tulaba kati bawandiisibwa ne basunsulwa ne kakiiko k'ebyokulonda ne kakakasa nti baleese ebisaanyizo oba balina ebisaanyizo ebyo ebibasobozesa okubeera nga beesimba ku bifo ebyenjawulo ate mu kaseera kano bwe tulaba nga basazibwamu ebibuuzo biyitirivu. Tulina muna Democratic Front DF omukulu Musiri David yeegwanyiza ntebe ya bwa Parliament ayagala kukiikirira abantu ba Makinde West mu Parliament agenda kuba akulamusaako ate tutambulire ddala naye ku nsonga eyo tunaaviira wano ng'era wamaggwe atujje amaggwa ne tusenvula bwana Musiri. Namusa kuba tulaba ssebo. Kusooka njagala kulamusaako ku ggwe munnasingo namirimu ate n'okwebaza kubanga otankyaza abali eyo ku lutimbe ku jjengo lya Kingdom TV tebasobola kundaba. Njagala n'okwebaza ababeera emabega wa kamera bangi tebamanyi nti ffe bye tukola wano si ffe twekwata balaba feesi wali abavunaanyizibwa ku nteekateeka eyo. Njagala okwebaza ennyo Bishop David Livingstone Kiganda ow'erinnya ne Maama Cindy. Nze ndi wa mukisa okubeera wano ndowooza njagamba ndi wa mukisa ng'ali bwengo kuba nti ndi mu kaseera ka kunoonya kalulu naye manyi nti muba basaba wano ku Focus Center nange bansabira nfunye okuganja nfunye okwagalwa eyo gye mpita abantu banja je nabadde maliriza Kibuye 1 nabadde awo mu Nkereka Peke abakyala bazinya amazina nenfa essanyu nga balaba essuubi lyabwe ate bulijjo simanyi nti abantu babadde bangoberera munanga abantu bolabanga ababeere nalikaawo enabisaalo mukanakulya zone awo twalinawo omukadde waffe nga wamaanyi nnyo bamuyita Mpologoma chairman Mpologoma nkadde ffe twatuukanga ekiseera ng'okeera ku makya ogenda okusoma naye nga amazzi gasazeeko naye babadde abantu bano kinewunyisa nga bangoberera bamalina okumanya bwe nalwaniriranga abaana baabwe basobole osomerako emakerere bamalina okumanya nti gavumenti we yali eyongeza emisolo nga mingi tinakwata bannange ku skyrocketing prices netulumba parliament nga parliament esirise bamalina okumanya nti nze nsobola okulwanyisa enguzi. So ekisookera ddala njagala okubeebaza olw'okunjagala leero ntandiseeko salaama mbadde awo naddala awo nsinze kubeera mu Kalaani wakuleekaana awo mu kasenta awo baagala kukiikirira abantu otuuke naye mukowerera erimu njagala okuyimirira n'abo abaviiriddwako abantu baabwe awo mu Amazon Luwafu mabega wa Crested SS mukyala Mukasa ate kyamuguddeko twali twakafiirwa mwami Mukasa ate kati ne Richard naye yatugenzeeko Kibinyo yafudde omwana w'omukulu mu ghetto omwana omulala kwegamba ate n'ennaku zino accident zifusa accident awo Rogers kwa accident naye waliyo n'obulagajjavu obwo tubunenya kwani tubunenya ku gavumenti naawe omubaka wa parliament kubanga ekikulu ky'omubaka wa parliament kwe kulondoola emirimu gya gavumenti olina okukakasa ti omukyala gy'agenza okuzaala musanya waliyo eddagala waliyo mamakiti. Honorable Musiri olw'ensonga yakadde tusanyuse nnyo okulaba njagala tutandikire ddala ku mulamwa biraba manyi ku ground kwolera ogoberera abantu koko ebyokulonda bakajja kabasazaamu okusinzira ku petitions n'ensonga nga bwe zitambula bangi bazze basazibwamu naye nga tebawaawaala nnyo ekikyasembyeyo kye kya mukulu Walukagga ani anenyezebwa ekisooka
njagala kuyimirira ne muganda wange Walukagga oyo no mukwano gwange nga tuvudde ku bino nti twali ffenna NUP oba mu kisinde kya People Power abadde mukwano gwange era mukwano gwange amalina okunjo kyayo kati kyamuguddeko yagudde mu njege naye njagala osooka otunuulira ebintu bimu njagala kusiigira kifaananyi Walukagga nga tebinnamugwako misango gyabadde ebiri misango gino gifaanagana waliyo gwe bayita Lwashande okuva eremiyaga avuganya ne Ssekikubo yabadde mukowe erimu batugamba nti simanyi ayinayo yagattagatta empapula n'afuna obupapula bwa kosi y'amagye simanyi bamusindika Somalia n'ebirala kosi bwe zityo n'azigattagatta n'akola ki naye kati oyo ye yasigaddeyo kitegeeza nti the law is selective ekyo kiraga double standards mulimu abaana n'ebyana lwaki Walukagga lwaki si Lwashande gubadde okimanyi namirimu nti nze nasaba empapula za General Kaguta Museveni mu 2020 file inspection kyebakola ez'obuyigirize kyebakola bankuba jeeke naye kanso omu bwe yasaba emyaka n'empapula ezikwata ku Robert Sentamu Kyagulanyi bazimuweerawo. That's what we call double standards. Kitegeeza nti institutionism nfu tubuuze ani ali emabega w'okumenya institutionism. Wakati nze nali nkimanyi we nanoonyeza empapula za Museveni kimanyi nti diguli azina nitalina senior 6. The qualifier of one to qualify to be president and to be a member of parliament olina okuba ne senior 6. Mwali Museveni we yasomera HS wali entale yasooka ne yesimbawo na kubwa head prefect ne bamukuba akalulu. Headmaster n'amutetenkanya n'amuwa obwa religious leader scripture union. Naye ndowooza yasigala n'obusungu tewayita kaseera katono nattembwa headmaster ne bamuwa expellinga mu ssomero. Bwe yadduka twaddamu okumuwulira ng'ali ku University of Dar es Salaam. Nze nasinkanako omusajja gwe bayita Chief G, Professor Chief G e Dar es Salaam. Akugamba nti bino ebintu byenjogerako era nze nagenda okunoonya empapula. Nga kimanyi tebalina bwe bagenda kujja senior 6 ye. Era ekyanoonyesa empapula ezo nti 2016 erinnya lya Tebuhabulwa teryaliko aliteekako 2021. Nga njagala kumanya empapula ezo zalina because waliwo gye bayita DIDPO. Wemba njagala kwejjako kati nze nazaalibwa mu nnimiro mama wange n'antuumirawo Musiri gw'ebibala naye nze buwogi era neddira nseenene naye lyagaana okukala n'ekisooka nti taata wange yalinga waali singa mba njagala kati olwaleero okulyongerako mu bitabo nina okukola DIDPO nengenda nenkola advertise mu mawulire n'ebirala process ogimanyi kati ebyo bwebuuze nti omuntu waba akyusa amanyi ebyo yabikola ani atufuga mu ggwanga lino kati awo njagala okuzza nti yes ati ye process gyenkugambye process ogenda osobola okugenda ewa lawyer ne mukikwasaganya ng'ababiri togenda wa lawyer no bakiko that is a public erina okubeera notified gye bayita DIDPO kitegeeza DIDPO olina okugenda mu mawulire ne bakulangira kiringa nga oviiriddwako passport driving permit wadde okimanyi nti ogenda mu mpapula z'amawulire kitegeeza oli public kyo kya public you are no longer now an individual entity toli awo nti kyaki so nga tuzzeeyo ku mulamwa ani anenyezebwa ekisooka ebitongole ebisuddeyo ogwannagamba bantu bangi bebakidde ku mulimu be baliwo abo abeebase mu mbeera ekisooka parliament kankubuulire gavumenti nekuli nakikugamba lwe twali wano gavumenti etula ku masiga aga asatu naye esiga erisinga obukulu era ericekinga amalala gonna bagiyita parliament legislation. Kati bino byonna bigenza okufa lwa nsonga ani gwe omulonzi ali eyandaba ani gwe gw'osindika okukikira mu parliament. Parliament has serious business for serious people. Bani abasaanidde okubeerayo. Ati nkubuulira nti abalonzi tulina kudda eno tumanye nti kubanga amasiga gali asatu parliament esiga eddamuzi n'essiga eri executive omutuula president police n'abalala naye essiga eddamuzi n'essiga erya parliament n'essiga eri executive waliwo kibayita separation of powers. That principle buli kimu kyetengerera okusobozesa kiri okucekinga ekirala
lero tuka mu parliament nga speaker oyo mulaba alina kubeera na non-partisan kubanga taweereza NRM taweereza General Museveni nga president alina kuweereza kitongole an institution so obuzibu bwe tulina nti institution ezigudde naye abavunaanyizibwa bangi nnyo naye akulembera okuvunaanyizibwa ye General Kaguta Museveni kubanga ya compromise nga bino ebirala akozesezza amaanyi ge bubi kubanga amaanyi endowooza gamuweebwa mangi okuva mu ssemateeka so weesanga nti ayingidde mu birala oyinza okukikkiriza nti Namirimu olwaleero musiga eddamuzi waliwo omulamuzi gwe bawa omulimu ng'ali ku probation tusooka osimbewo akati awo olw'ensonga y'akadde katumala okukola ku ssente tugenda kuba tukomawo oyongere otulambululira palamenti evunaanyizibwa etya ku kyokuba nti akakiiko k'ebyokulonda kasazaamu bakandidate naddala ku nsonga y'obuyigirize n'ensonga endala mpozi n'omukulembeze w'eggwanga gw'onokoddeyo nti avunaanyizibwa tovaawo tukomawo n'ekitundu ekyokubiri nsonga ki endala zosobola okunokolayo kubanga nze mbadde ntunulamu nga ngamba oba kandidate ono ye bw'aba agenda mu lwokaano tasooka kwepimamu akakiiko k'ebyokulonda kano nga kasunsula tekasooka kutunulira bisaanyizo bya muntu ono azze okusaba ekifo okulaba nti kati ono atuukiriza obukwakkulizo bwonna n'ebisaanyizo era agwanidde okubanga yeesimba mu kifo kino okusooka Namirimu okwegwanyiza kya buntu buli omu yeegwanyiza naye mbadde nkugamba nti gavumenti interfering with institutions that interference from the government nkulu nnyo nti wejja ne tudda ku parliament you know these are acts there is Parliamentary Elections Act eyo act yonna for one of course for something to become an act it comes from a bill which is brought by parliament by a member of parliament it can be a private member's bill because tukola nakutandikiddeyo nti essiga lya parliament kulu nnyo gwe mukulaba omuntu alina oditeekako ki essira naye nga tuvuddeyo eyo how does EC put in existence how is it instituted nti era president akyalina amaanyi aga-appointinga justice byabakama n'abalala kitegeeza nti era waliwo interference nga kyembadde nkugambako ekyobulamuzi naye kati ng'ovudde kubanga n'akakiiko k'ebyokulonda kavunaanyizibwa kalina omulimu omunene kolekedde obusozi bambalagala okubatiza abantu tiono gwe nanominatinze because I am a nominated candidate duly nominated namulabye agwanidde kati ojja n'ovaayo n'ogamba nti bannange Mathias Walukagga Duke Kibabu is duly nominated enduulu zivuga ng'ensi yonna ekola ki ate n'ovaayo mu nnaku nga asatu n'ogamba nti ono gwe nanominatinga namunominatinga mu bukyafu kitegeeza there is a question mark omulonzi yavudde e Busiro East n'ateekawo okwemulugunya n'agamba nti wano waliwo obuzibu yes kati kitegeeza nti oyo naye avunaanyizibwa naye omuntu omulala omukulu nga naye stakeholder is the party ekibiina muova nga National Unity Platform ekisooka ekibiina nga muova ekibiina otunuulira ani Secretary General nti ye Lewis David Rubongoya agambirwa nti yasoma n'akuguka e Makerere mulo n'agenda Oxford simanyi bye yasomayo n'agenda Harvard naye simanyi bye yasomayo wa masters mulo n'ebirala n'agenda e Israel ng'akuguka oyo tusuubira nti kapasite gy'alina asobola okusengejja n'amanya nti ono kubanga parliament business eri serious buli gwotwalayo nze mbuuza n'okulowooza ti senior 6 should not be a qualifier. Some of us think senior 6 is not enough because ng'omaze senior 6 you are not professional. Eri gy'ogenda mu kiiko ka Kosase akeetaagamu omuntu at least you are an accountant, you are an auditor. Okusuula kakiiko kakaherethe onaategeera otya ne bubaba okuteesa mu procurement olina okumanya eddagala lino lya ddagala ki liwonyaki. So badde njagala kubuulira nti ekibiina nga kyo webanga gwe Secretary General nga wafuna n'amagezi agaadvisinga pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu agenda addeyo asome from MDD diploma afune bachelor in law. Tusobola kubanga
osobola okuleeta abantu ab'ekisaazisazi esigite yali kakiiko ka byakulonda kaaliwo mu pati secretary general tosobola kimuteeka secretary general n'ebintu byonna byonna bibala okubiyita byonna byonna they are handed over to the secretary general. I have been a NEC member, I know. Ate simbaddeko kinviirirwa pati nga ndi eyo waggulu manyi nti one secretary general is the accountant, the official accountant of the party. So ebirimu gyonna gyonna akola general role mu party. In fact, he is above even the presidential candidate or the president. So ebino byekubulira mbimanyi naye njagala kukakasa abantu abalala nti n'oluusi gavumenti esobola okukozesa nga tomanyi bino. Mbadde ngamba abantu nti okugeza nalabanga nga abantu beesojja mwena muli opposition oli naakusojja nejuzisewo nafunayo omuntu ng'agamba nti bamaze okunyima kaadi tebampuliriza ate bebateeseewo eddirisa ate omunene mupate n'avayo nti yasaze yagenze mu NRM natandise kunkuba blackmail. Nze mmanyikiddwa nina n'omukululo gwange nti mbadde ntoba ne gavumenti eno ebbanga lyonna n'olwaliro nkyabanja empapula za Museveni sizifunanga naye ng'onankwongera okuyita mu babuloga ye secretary general ng'ate kuva ku kibiina ekisooka Lewis yasomera ku ssente za Janet Kataha ne Museveni n'agenda n'atuula e Makerere ku ssente za gavumenti n'agenda Oxford ali ku za gavumenti n'agenda Harvard ali ku za gavumenti n'agenda Israeli mu byamagye ali ku gavumenti. Kati oyo nga yanenyazi nga womubuuza ate nga yatusanga tuli mu kisinde kyaffe tiyaliyo nga tutandika naye oyo omubuuza nti kati gwe Janet Kataha ne Museveni yakunyiiza ddi niyo tulabanga mwawukana. So kyembadde ngamba nti omuntu basobola okumukozesa era nga amanyi oba nga tamanyi kirimu ekyokwesojja ne mutandika okwesojja we mwesojja mwena Museveni yascoring nze bwe mwana naawe nga tuli oppressed. When the oppressed fight for scoring Museveni, one of the books I want to draw your attention to is The Pedagogy of the Oppressed. Pedagogy of the Oppressed erabikanga bolaga ensenene nga zikwatiddwa ziri mu kikebe naye nga zino ensenene bweyagala okubuka enala ekola ki egisika bwe babadde oli asojja munne tewali diversion yaliwo wano mu ggwanga nga diversion ya Mpuga yalidde 5 nga Mpuga yalidde 5 mu diversion eyo Muhoozi afuna obwa commander in chief nga bukyali Mpuga yalidde 5 ne bamwongera amaanyi agatali checked nti olwaliro General Muhoozi asobola n'okuritayalinga general omulala asobola n'okumugoba asobola n'okwogeza ranka nga bukyali ku ebyo twali tukyali ku era diversion byabakama justice byabakama ayatubba akalulu 221 ne baddamu ne bamulonda ebyo tetwabidiscussinga kubanga waliwo yabbye ebiki kyenkugamba nti kyenze kyenvunaana nti the law should not be selective. Oba oyagala kuba nguzi oyagala kwogera ku service award then olina n'okwogera ku teeka gw'oyita maama Kadagali yaleeta mu parliament gagamba nti buli omu simanyi deputy speaker vice president ne ba speakers bajja kwewangayo incentive begabire n'emmotoka begabire n'ensente n'amayumba. Oba tosobola kucheckinga ekyo then you cannot talk about corruption because I know corruption is too much in parliament. Kubanga akaddeko kagenze nzale ku kyokusoma njagala kubategeeza ndi kya mugaso nnyo era njagala kuwulira gwa atulaba singa obadde ogenze mu theater ngo ogenda musajjale wandyagadde dokita atalina bitabo akubaage oba oyo alina ebitabo asaanidde ng'ekyo kyakola bwewandyagadde. Of course edda ensi ng'ekyali ku misingi gyayo nga institution zikyakola nga ne bakusanga ng'oli musomesa nga tolina qualifications oba ng'olina ebipapula eby'amannya agatali gago what we call impersonation oba era ogenda namukomera. So kitegeeza mwami Walukagga kye musaba yeewumbewumbe adde yasomeze mukwano gwange kubanga ffe tusomye n'abalala abataliye kubanga waliyo bangi abatannakwatibwa kitimba naye nga bali mulyanya majja nawulidde nalabye didipoye ng'eriko nti mu 2016 mwezi gwa Maachi yagenda n'alangirira nti ye Nganda Alan tetumuwulirangako oyo kubanga yabadde meya waffe. Bintu bingi ebiswaza
fe ekituteekesaamu n'abaana abo kati kankubulire mwanyinazi omwana we anaasoma atya. How would pupils and students appreciate education bwe obanga ate abatasomye bw'oyagala ababeerewo abasomye? Lwaki ngamba abantu nti olumu gavumenti esobola obbakozesa ng'eyisaawo ebintu wano gavumenti tugimanyi nti ekuba education teyagala abantu basome. Ogenda n'olaba nti abazadde mu primary school mu secondary school babongeza ebisale mu mbeera eyakyeyonoonere. So baddeyo basome bewumbewumbe kitegeeza nti webongeza ebisale omuntu ejagamba anyway kasa ababeera mu parliament si be basoma kasi ofunamu akasente kanve mu ssomero kitegeeza eggwanga muba mulitta kola abantu bagende mu NPD akadde kaweddeyo. Banange mbasaba mwena abatuwuliriza mujje mu kusaba wali ku kisaawe Old Kampala mujje tusabe National Prayer Day. Sagala nnyo bantu basula mu bbaala kale oba tosobola kunyigiza kale yingira at least oyingirire mu Katonda. Jangu mu kisaawe awo ku Old Kampala ojje n'ensonga zo nze buli wenzija nja kubaawo nzija n'ensonga zange emu ku zo yakuyingira parliament ojajjira era Bishop Living Daudi Kiganda nzija n'ensonga ze zange za lwatu ezimu za lwatu ate nga nzikiriza Katonda ajaze ntusaako kubanga agamba tough people exist more than tough times. Sibula abantu be Makindye West nze bannaye temufaayo muve ku balala ebyo wali abagattagatta abamu bakoma mu senior 2 n'agattagatta bintu nze n'okumira Professor Barnabas na Wangwe akimanyi nti nasoma muve ku bintu byebyo ate kati omuntu omuteekeyo ate mubeere ku olwo biseera muti kuba mubaka bamugjayo kuba kati banaamuwandukula tetwasoma abe Makindye mumulidde empanga mwetegeke kulonda akalulu mwezi nga 15 Gatonnya 26 tugenda kuba tukira obubokisi okulonda abakulembeze baffe bakaba parliament.